Abatuuze ku kyalo Kalyenjeza Kakyera mu district Rakai baguddemu entiisa omuvubuka bw'alumbye omuwala abadde muganzi we mu maka g'abakadde be n'amuttirayo kyokka naye abatuuze ne bamutta mu kiro ekikesezza olwaleero embeera n'enfuuka eyagujabagidde embalabe mu jjute. Kigambibwa nti omulenzi yagenze mu maka omuwala gy'abeera n'agaana okumuggulira okuyingira olwo omulenzi n'alowooza nti alina mulenzi mulala n'amenya oluggi n'amutemula mu busungu ng'agamba nti aluddewo okumuggulira. Kyokka abatuuze oluwulidde akavuyo kano nabo ne bamukuba emiggomizibwa egimuttiddewo nga balowooza nti abadde mubbi. Ssekamu wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye agambye nti batindikiddewo okunoonyereza ku ttemu lino n'avumirira abatuuze abatwalidde amateeka mu ngalo nabo ate ne bakola ebyambyono obusa byakola ewaabwe. Awo nno naye bwe yagezezaako okudduka abatuuze ne bamuzingiriza ne babeera nga naye bamumiza omukka omusu. Kibi nnyo nti tufiiriddwa abantu ba mirundi ebiri naye tuvumirira ebikolwa eby'abavubuka oba abantu abagenda mu maaso n'okuba nga baagalana aye ne babeera nga basuubira okumalawo obutakkaanya mu mbeera y'okuttiŋŋana. Emirambo gyonna poliisi yaffe giggyeewo ne gitwala mu ddwaliro ekkulu mu mokyale wano e Rakai kisobole okubeera nga gyeyongera okukeberebwa n'okuzuulira ddala kyekituufu. Abamu ku bannakibiina kya Democratic Party abeegwanyiza ebifo by'ekibiina eby'oku ntikko bali mu kutya nti bandisuulibwa ebbali olw'obukwakulizo obwabateekeddwako abakulembera ekibiina kino ekya DP mu kiseera kino ti nga baagala okubalemesa okuvuganya. Obumu ku bukwakulizo obwateereddwawo kuliko ababaka ba paalamenti obutabeera ba pulezidenti ba kibiina okusasula obukadde 10 nga zino zaayongezebwa okuva ku bukadde 5 omuntu okulaga obukakafu nti abadde mu kibiina nga mmemba omujjuvu okumala emyaka 10 oba okulaga nti abadde ku National Council okumala emyaka 5 egyekutte n'obukwakulizo obulala 10. Wabula ng'oggyeko Ssenkagale wa Democratic Party aliko kati nga ye minisita owa bya ssemateeka mu gavumenti ya Uganda Norbert Mao abalala bonna abeegwanyiza okwesimbawo beemulugunya ku bukwakulizo ekibiina kino bwe kyataddewo. Kennedy Mutenya akola ku by'okulonda mu kibiina ekya Democratic Party agambye nti enteekateeka y'okugyayo empapula eri abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo yatambudde bulungi nga balindiridde abo abaziggyeyo n'okuzizzaayo nga batuukirizza obukwakulizo bwonna obwalambikiddwa. Omubaka wa Bokoto Central mu Parliament Engineer Richard Sebamala eyagaliza ekifo kya President wa DP agamba nti yatebuse olukwe olw'okubalemesa okwesimbawo ku bwa President obw'ekibiina olw'obukwakulizo buno. Obadde oluvuuvumo nti sirina bisaanyizo byesimbawo ne constitution ya Uganda constitution eri very clear. Article 1 of the constitution ekkiriza buli muntu okwesimbawo kasoba nga olina ebisaanyizo ebyenjawulo. Constitution erikirya. Ekyokubiri baagala omuntu ng'abadde mu National Council emyaka 5 oba ng'abadde mu kibiina actively emyaka 10 nze naresigninga eyiganga ku bwa district engineer mu 2015. So ekyokuŋŋaana okwagala okuŋŋaana okwesimbawo mbumbuzayo emyezi 4 okuweza emyaka 5 mu National Council kikulu. Ate ye omubaka wa Parliament owa Buyikwe South era nga naye ayagala ekifo eky'obukulembeze bwa Democratic Party obw'oku ntikko Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge agambye nti ye tatidde bukwakulizo bwateereddwawo era amanyi nti obuwanguzi abulina. Kulu mu kibiina ky'obufuzi kwe kulaba abantu n'engeri gye babadde bakolamu emirimu gyabwe mu kibiina kugamba memba omutuufu aba asaanidde okubeera nti abadde akola era nga yenyigira mu mirimu gy'ekibiina singa kibadde kitambula bulungi. Ensonga lwaki ebintu ebyo bivaayo naye ate nga tebiteekwa kuvaayo nga muziziko kutangira abantu abamu okubeera mu nkyukakyuka ze twetaaga. Wabula Kennedy Mutenya agamba nti omuntu yekka n'atuukiriza obukwakulizo obwo ye yekka agenda okusunsulibwa. Bannaddipi abawerako okuli Ssenkagale w'ekibiina kino Norbert Mao, Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge Ssaalongo, mbaka wa Buyikwe South, Engineer Richard Sebamala, mbaka wa Bukoto Central, saako Alitia Eriyo omumyuka wa President wa DP atwala obukiikakkono bajjayo empapula nga beegwanyiza bwa President General obw'ekibiina kino ekya Democratic Party.
obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Nnyini ntebe w'abagoba b'ebimotoka ebivuga ebyamaguzi Byron Kinene asabye abakyala b'abaddereeva bano bagemese abaana baabwe omusujja gw'ensiri awatali kulinda baami baabwe. Abantu bano mubakubirize batwale abaana bano bagemebwe omusujja guno ogwa malaria musujja mubi musujja gutta. So ate ngera dereva tojja kufuna kasente n'okatereka mu nsawo nga obulinaku osiiba mu malwaliro kujjanjaba musujja kujjanjaba kino bwabirawo omukisa gwonna nti mutwale abaana bagemebwe abaana bagende bagemebwe. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Omubaka wa Parliament owa Maokota South Haji Yusuf Nsibambi yatiisiza okukuba akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka nga wakanya engeri enteekateeka ey'okukebera enkaala z'abalonzi empigi gyekwatiddwamu ng'agamba nti erimu obwakasobeza ng'ow'ekiwalaata atudde mu mulyango nga balya. Omubaka Haji Yusuf Nsibambi agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalemesezza abamu ku bakulembeze b'empigi okulondoola ebigambibwa nti waliwo abalonzi ab'empewo abaateekeddwa ku nkaala z'abalonzi era kino alumiriza tikyakoleddwa abakulembeze b'ekibiina ky'NRM empigi. Wabula abamu ku bakulembeze b'NRM empigi abakulembeddwamu Kaweesa Sulaimani akwanaganya emirimu gya yafeesi ya nnyini ntebe wa NRM Maokota basekeredde omubaka Haji Yusuf Nsibambi nga bagamba yeekwata ku bisubi olw'okutya okuwangulwa mu 2026. Ezogenda mu kkooti agende mu kkooti atuuyo looyo agende mu kkooti yeekwata ku bisubi lwa nsonga kugula ajje kugulawundi abamulaba kugulawundi agende kugulawundi gyabanoonya akalulu kaba kakuloonya mu bantu era tumanya olwa byogera avudde wasibitegeera omanye ennaku zino pulojekiti y'omwenge katoyinza kumanya ate muntu mukulu wa buvunaanyizibwa naye simanyi lwaki ayogera ebintu ebyo wagenda mu kkooti nti agenda kuwawabiraani. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka Haji Yusuf Nsibambi nga yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku kimuviiriddeko okugenda mu kkooti okwemulugunya ku ngeri enkalala ez'abalonzi gye zikwatiddwamu mu kuzeekebejjanga ate amateeka g'ebyokulonda gagamba nti okwemulugunya kwonna okw'engeri eno kulina kusookera mu kakiiko k'ebyokulonda ng'omuntu tannagenda mu kkooti. Kanso Wanyiso watiisiza okutwala akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti abo wayogeddeko nabo abakulu abo tuludde ebbanga nga twogera nabo naddala omukulu ow'empigi ayitibwa Baguma nga twemulugunya abantu be balonda okuwandiisa abantu ab'enjawulo. Mu kusookera ddala bawandiisa abaganda b'abantu abeesimbawo ne bawandiisa omukulu we bamanyidde ddala Lukyamuzi nti wa Luganda lw'omubaka Nakawuki. Kakati oyo be bali mu mivuyo gino gyonna. Buzibu ki obuli mu kuwandiisa omuntu ng'alina ebisaanizo wadde muganda we yali omubaka? Ekyo kye twakifaako twakyogera bwogezi nga tulaba obulabe bukirimu. Ekintu ekyewuunyisa nti ewalonderwa wabadde abantu 400 kati waliwo 1,500 wosanga wabadde abantu 200 ng'ekamaliba waliwo abantu 1,400 kakati polling station 15 mu Mawota South zonna bayongeddemu abantu abatamanyiddwa gye bali. Tebakkiriza muntu n'omu kugenda kulaba ani ono gwe baleese. Omukyala Nakayima Stella Wankozi yagenze n'awakanya amanya agawandiisiddwa mu bukyamu bamukutte ne bamusuuza mu kkomera ennaku 2. Chairman wa Nkozi yali mu bya transfer yeewuunya nti ye teyakolako na transfer ziwera 10. Kakati kye nagambye nti nja kubawaabira kubanga abantu abo bw'ogamba aba Electoral Commission nti olinde tribunal nga teeka berigamba tribunal ejja kubuuza obujulizi obugamba nti ono tasanye kubeera wano aliriddabwa nga tewabulaba. Kati bantu baagala abantu bamanye ki ekyakolebwa. Abantu babajanga Kalungu oyo mukulu Kaweesa ali awo eyita chairman wa movement ne Lukyamuzi ne wekitibwa Nakawuki ne batuula eyo mu kiyumba bano ne bawa stamp nga bakonako bukonyi tubadde tubimanyi. Kanso kati gwe mkooti ogenda kutwalayo obujulizi ki? Obujulizi mbulina obujulizi obwa Stella omukwata ne bamutwala empigi obujulizi obwa chairman owa Nkozi agamba nti simanyi bantu bano bonna gye baava obu bonna tubulina.
en affidavit evidence olaba okabira muki mubikire naye ate akufiiridde mu ngalo oyo mukulu Kaweesa ayogera yava eri Kalungu omukyala Nakawuki saagala mwogerako naye ebizibu bye obimanyi tetusobola kuleka abantu kuzanyira mu register kubanga okulonda kutandika na register obubbi bw'akalulu butandika na register beerangirire. Honorable akulebya ebyokulonda empigi yagambye nti omukyala yakwatiddwa n'akayenga lwako yabadde akola ebimenya amateeka. Yakwatiddwa ebimenya amateeka. Yabadde mumenyi bw'amateeka. Kakati baba mukutte yoyo ng'omufe abalala abaagala okulaba register batuwe tuzirabeko. Ezo twagala tulabe sikutunuzi nga bibe ng'ekibe. Oyo baguma si yenna nnyini kati twagira ku baje wava kuba bakwadde omulimu Electoral Commission ojje okigomye abantu abazalibwa wali ng'okutte maama w'abaana aleka omwana we abato nti mbwe yateganyiza akakiiko k'ebyokulonda bakuteganya oli Katonda. Honorable aba NRM bagamba nti gw'otidde butika luli nafuna obululu 2,250 eyanzirira Nakawuki we NRM yafuna 9 bonna nabagatta nga nzija buziruli naye kakati ku maanyi genkoze bajja kwewuunya. Ngagwe munnamateeka etteeka ligamba nti nga tonagenda mu kkooti enagenda mu Electoral Commission abateekawo tribunal ewuliriza bino byonna kati ogenda kumenya tteeka eyo tribunal wali gye bayita spirit of the law tribunal eyogera ku mbeera entuufu naye kakati embeera gye twogeramu yagaana abantu kumanya ki ekiri mu register tojja genda mu tribunal ejjawo oluvannyuma lw'okugalawo okutunula ku nkalala ng'ate tolina information naye nga tokimanyi nti obukyamu bugenze mu maaso. Ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakamagamba tonamutuukirira tonawayo kwemulugunyako. Twogera ku nsonga zikwatagana na kulonda ye akulira bukulizi kakiiko simutunuulira nti ndi mu bya mukwano nti oba genda okulaba kigoba Miss Uganda oba Mr. Uganda. Kakati etteeka liŋŋamba ki nti mba nino genda nsabe gye bayita discovery aleete abo abantu gye bavudde enkuyanja n'enkuyanja kyenjagala mmanye basaanye babeewo. Honorable ina bukakafu ki nti babajje Kalungu? Ebyo byonna bimanyiddwa kubanga tubadde tubalindidde bukoona nga tumanyi bwe batambuza ensonga. Abawozi ba Nakawuki bagamba nti Honorable Sibambi bino byonna by'okoze byagala okukola byakutaataganya nteekateeka zaabwe naye bakulaba. Baba bandaba nange mbalaba. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi bannamateeka n'aboludda oluvuganya gavumenti ne bannaddiini e Tanzania batadde gavumenti ya Tanzania ku nninga ennyonnyole ku by'obulumbaganyi obwakoleddwa ku munnaddiini ku nsonga zino eziriwo ereme kufuuka kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Reverend Father Dr. Charles Chitima Ssabawandiisi w'olukiiko olutaba abepiskopi mu Ekereziya Katolika yalumbiddwa abavubuka babiri mu kifo we yabadde asuze nga ava mu lusirika mu kibuga Darussalaamu nga bano baamukubye ekintu ku mutwe n'agwa we yasangiddwa n'addusibwa mu ddwaliro ng'ali bubi ddala. Akulira ekibiina ekitaba bannamateeka Tanganyika Boniface Mwabukusi agamba nti kyennyamiza gavumenti ya President Samia Suluhu Hassan obutanyega ku ky'obulumbaganyi buno ku muntu wa Katonda amanyiddwa ennyo obuteeri antama naddala nga ayatulira gavumenti ya Tanzania ku ebyo ebisobye ng'ayogera kati ng'omusaza Agule Sowani nti yakulirako bantu bange. Boniface Mwabukusi alambuddeko ku Father Chitima mu ddwaliro n'amutikka obubaka nti amutegereze bannansi ba Tanzania tibabeere bavumu mu kulwanirira ensonga enkulu mu nsi yaabwe tebageza ne bafuna akatengo ng'enjogera bweri nga balwanirira amazima n'obwenkanya n'eddembe ly'obuntu era n'ategeeza nti omukulu atandise okuba ku matu kyokka n'agamba nti tannaseesetukako yadde yinki emu bweti okuva ku ebyo byonna by'abadde ng'ayogera mu nsi ye.